Tuli kasengejje omulungi atulaba ng'era olunaku olwaleero tusazeewo okubeera nga tujja tulabe ku bantu naddala abakyala ku ground bakola batya okulaba nga babeerawo. Ekyessanyu tusanze abakyala baayo bakozi nnyo. Abakyala beeno tebanyooma mirimu, abakyala beeno bakola emirimu egy'amaanyi egy'abasajja abamu gye bekkaanya, ate era oluusi gye babeerawo nga bagamba nti amaanyi bo tebagalina agakola emirimu egifaanako weegiti. Omukyala ono akuba buloka. Wabeerayo omulimu omulala agenda kuba agutugamba naye nga sofa ffe tumusangidde ali mu kkakkala mirimu gye. Famire ye nnenneeko era nga y'abaana abato ddala. So mu mboozi yaffe tugenda kuba nga tumanya abaana bano ababeezaawo atya, taata aliwa n'ebigwa mu kkowe eryo. So mutugoberere nga tunyumyako n'omukyala ono. Nyabo amanya go. Irene Namatovu. Irene ani? Namatovu. Oli muganda w'ono Irene Namatovu omuyimbi? Nedda. Siri muganda wa Namatovu Irene naye nange mamange ne tatange ge bantuuma. Bagamba basinziira ku ky'okutuma amannya ago. Simanyi. Simanyi kye basinziirako. Gwe bw'obeera awo n'owulira nti waliyo omuyimbi gwe bayita Irene Namatovu. Nsanyuka kuba eriyo muganda wange omulala. Omuyimbi. Kati nno musooka omubuulire mu kamera kuba naye yayinza okuba tamanyi nti waliyo muganda we. Nsanyuka okuba nga eriyo muganda wange gwe bayita Irene Namatovu. Yo omwagala nga ye kuba muyimbi wa bonna. Era mwagala era bwe mpulira ennyimba ze nsanyuka nnyo. Era ntera oziwuliriza lwakuba kati akaleediyo kanfaako. Tokyafuna mukisa guliyamu? Sikyalina, sirina. So kati obeerawo n'abaana wekiba we gaba masanyu ga byantu kuwulira music baana. Baana. Be bakuyimbira ennyimba. Ne bagamba munziniremu mukole muti bwe bityo. Bwe ntyo bwe mbaawo n'abaana. Taata w'abaana ali atya yagenze kukola? Ebya taata w'abaana nga bizibu. Kiki ekibizibuwaza? Twandimbuziza ku birala. Ambuza ebirala. Taata w'abaana asiga nti ki waali? Ne kale waali lwakuba alina gye yalazeeko. Naye nga waali. Mubeera naye wano? Sibeera wano navaawo olw'obutakkaanya ne mpangisa eyo. Ne ngenda n'abaana naye olw'okuba nti nkolera wano nvaayo ne nzija ne nkola. Ne nkolera abaana. Taata wamuleka mu nju muno? Nga tufunye obutakkaanya naye. Abaana nga nina embeera gye nyigirizibwa ng'ate entalo teziggwa waka kuba yali anseeko n'akaakaana ako akalenzi yakakubira awo kataakate ne biwanvu waawuyo poliisi wuyo biki n'ensalamu muweemu obudde ne muviiramuuko ne ntambula naye nga nja sigala nzije nkolerera abaana bange. So abaana mu kutambula wabaleka wano oba wagenda nabo? Ndi nabo ntambula nabo. Era tujja ne tukola ne tuddayo bwe tutyo. So mu mbeera nga oyawukanyemukko ne taata w'abaana we wakanda byokyakolerawo emirimu gyo aleke waka waggule? Aleka waggule kuba yakugamba nze saakugoba komawo mu maka ago naye obuzibu navaawo olw'embeera nga nevaawo. Kati ebyokulya musanga abategekedde? Neeyiyanga nze omukazi nembeezaawo abaana bange kuba nkuba buloka kituufu naye obuzibu obuzirimu sirina kapito, sirina ssente era oluusi neekwatira nze kennyini era omwami oyo ansanze ku kicuba
nga ndi kulima funira abaana ekyokulya. Kati kwe kuŋŋamba jangu tumalirize wano ddeeni tugende mu maaso. Tata abaana takola, talina mulimu? Tata abaana takola, abeera waka. So kati mbudde buti nga taliiwo aba alazeewo? Oluusi mu mikwano gye, oluusi bamuzaalawo atera okubeerako awo bazadde be, bw'atyo mu mipiira ng'eyo. So wano bwe tuli ku kyalo tata abaana kwazaalibwa? Bamuzaalawo. Gw'ozaalibwa awo? Nzaalibwa Kyabazaala Bugerere. So musisinkana ku kyalo kuno? Nedda nali nzize kola bwawo Sigaalo ne twesisinkana. Kuno kwennyini? Kuno kwennyini. So be bano abaana be muzadde? Be bano abaana be tuzadde. Baana balinga bameka? Baana bali 7. Nako n'omuto? Asembayo wa bbanga ki? Myaka 3. Muzadde we basoma? Abasoma bali 2, kati oyo omulenzi waliwo ekitongole ekyannyambako ne kimpa basale, kati ntoolako ekitundu nabo ne bantoolerako. Kati era n'oli omukulu naye yafunye basale, oli naye yaŋŋambye toolangako nange nga nkutoolerako. Kati wabano abasigadde ntudde nabo bali waka. Bali waka ntudde nabo, sirina ssente zibaweererera. Wadde okusalawo okutambula mu kuba kwa busungu ku bye tajja kgendamu ebyammwe n'omwami, muli tolowoozaamu nti oba ssente ze walikozeseza ate wozitwala mu kupangisa kirina engeri kibakosa? Kituufu kinkoseza ddala nnyo kuba ssente oluusi zimbula, kubeera kati n'essaawa eno nannyini nnyumba yaŋŋambye ennyumba yange nkola ki ngyetaaga. Badde bakamalayo bbanga ki? Badde mmazeeyo emyezi 4. Emyezi 4 nga giba mingi, nga wojja n'osiiba ewuwo ate n'ovaawo ebiseera ebisinga naakale naakakanya kati okuba nga nzija, naye luli nga bwannengera ntalo todda wange yegenda nako wabiki enkwega. Kati ne ŋŋamba owaaye sina we naalaga kuba ewaffe sikyajjaayo n'abo baana sisobola. Ne nsalawo mbyesonyiwe nzije nkolerere abaana bange. Kirabise nga nazaalawo oba famire w'abaana bo ewa jjajja waabwe okumpi ne woosula wano, amaaso wentunula ndabayo, bo tebalina ngeri gye babayambye mu nsonga ezo okulaba nga mukkakkanamu okomewo mukwatagane n'omwami wo yoyo owuwo mutambuza obwo? Ekyamazima baayogera naye olw'okuba nti nalina obusungu bungi nga sisobola kuba kyeyantuusaako ku baana kuba bagamba akwatira ku mwana aba akutte kuki kuggwe mukulu. Aye mwe abasajja temulumwa abaana wabula ffe abakazi fa kwe kusalawo ntambule nsooke mwesonyiwemu. Naye ng'era ndaba nga era namala budde kuba embeera gye nalekawo era yeeriwo era gye ngenda okudda nkole ki nsange. Kakati era ne ŋŋamba kati okudda nga nfuna lenti y'enju kanzire male gatuula nkolerere abaana. So kati olwo tutunulye ekyokola, buloka gwe mulimu gwe wasigaliza okukola? Gwe nasigaza. Ettaka eryo lyonna gwe olitemyawo wendabye batemyetemye? Erimu yalipangisa wabula paati gyondabye endimu gye yaŋŋamba noonyeza omwo abaana b'ofiizi. Naye ng'ewalala yapangisawo bano abakuba? Abakuba era n'ezo zennyini nazo si zange. Naye waliwo omusingi ogubaddewo gwe gubadde ogwange. Naye nga ayandaga katundu bwe kati naŋŋamba kubaawo ojje ofiizi w'abaana bo ogende oyiiyize abaana bo. So kati olwaleero buloka ezo zikubidde ebbanga ki? Buloka ezo nakubako ezasooka enku nezinemerera nenzitunda nga mbisi. Nga bwe ziri awo nga tezinayokyebwa nga zipangiddwa? Ne banseera olw'okuba nti naye sina ssente, sina luusi kyakulya, luusi abaana bandwaddeko nenzitunda ate bakugula layisi. Kati kwe kuzitunda kati ezo zaakubiri zenzizeemu. Ku mulundi guno ssente z'enku era nazo sizirina era nagambye bwe nalaba nga nemereddwa nga ntunda kuba abo bakuwola kati essaawa eno kantayo enku eri ku mitwalo ago 45. Kati oluusi waliwo abawola naye omutuukako naga nkwadde omwezi gumu ekyamazima nga nnyingi nezidiba nagamba mpa ssente zange kibamu oluusi nomugajjako ezizo olekewo ezange.
naye kati ate atunze embisi bwe zityo ofuna mu katini nnyo okusinga ate bwe wandifunye ofunira ddala katono era ogenda olaba ate ozzeeyo nogakaloba ate singa nayo kyobabo naye ng'olw'embeera tolina akukola ki akuyamba n'otwalirawo otyo. So mu mbeera ng'okuba bulooka ezo ne famire abaana bano nga bembalaba obungi bwe baliko biki ssente z'okulya byakulya mubifuna mutyo? Anti kati oluusi nkubayo nebaako nenoonya ebirimu wabbali nempakasa okulima nenimira omuntu nemugamba nakuwa olubimbi oba lwa mitwalo 2 oba gumu kitundu oba 15 naye nookola olw'okuba oyagala obeewo ki n'abaana n'ogenda okolerera abaana bo kuba tojja basuulawo. So amaanyi ng'oyina mangi kuba ndaba emirimu gye mukola gy'amaanyi. Anti kati kyolw'embeera gye ndimu bwe nnaanafu ani ampe basobola kugenda mami wange kumugamba mami mpa no tekisoboka. Yampanga luli kati nina okulaga amaanyi abaana basobole nange okula mukama bw'ali bayagadde balinnyamba bwe kiriba tekisobose kirekawo bwetyo. Kubaana b'otunuulidde kwongerako bameka okiggali? Sikyayagala koye nina 7 kati ate nyongereko ki? Abakyala tebakoma okuleka nga myaka gye gikusasa. Nedda ndi 3 kati ate nnoonya ki? Nnoonya kwini noonyani? Ngerako abaana babakubeesabeesa. Abo bennina abammala. Bennina abammala. Kanti alina abaana b'abalala abakulu okusinga kuba n'abange. Ewe omukyala omulala? Nze ndi wakuna. Gindako. Taata Haji? Taata si Haji. Musiraamu? No. Naye atajja atya okubeera n'abakyala bano? Abakyala abajja bano bamuddiriŋŋana ono n'amubeerawo n'agenda n'omulala n'agenda bwe bati. So gwe wakwata kyakuna? Nze nakwata kyakuna kati siyinza kuddaawo neebala ennyo ng'emabega eriyo ki? Wano we muli oluwabirayo abaana? Eriyo famire. Kati nina owaayo abulamu bwange n'amaanyi gange nsobole okukolerera abange. Kuba bagenda okkeera ku makya nga baga twagala ebintu bya mama waffe oba twagala ebintu bya taata babukutulemu naawe mwe mukalabi kali mu kyenkana kikatono. Kati singa mukama asobola nannyamba nankwasizaako nampa obulamu sobola okufuna akange nga nze n'abaana bange. Naye ng'ekirungi nti kati gwe abaali mu ddya. Otawulidde kye nasose kye nagambye? Nakugambye eddya liri bwe riti teriteredde. Kati gwe osuubira nti bwe saawa eno kuba sisulamu bwe nkeera n'ensangawo omulala mufulumya. Ow'okutaano? Era mugamba munaye ekintu kikyo kikwate neesigala gye ndi. Kuba essuubi oba oliyina. Naye nga gwe mu kujja wali otegedde nti okutte ennamba nnyo? Nali sitegedde wabula bajja mu gundi nemanya nti alina n'abaana alina n'abazzukulu. Mbeeraawo nga mutambula? Mu mbeera mwe nagenda nkimanyira. Kakati bino byeboogera nti sima ennaku z'abakyala olunaku lwammwe ng'abakyala osimanyi obiwulira eno gwe atalina na leediyo? Sibimanyi kuba sirina na leediyo sibimanyi. Era omwami oyo bw'azze mubuuza biki ate by'oŋŋamba nze ndi mu kunoonyeza baana bange kawunga naŋŋaa sooka ojje ne mugaa oli kunnimba nze nnoonyeza abaana kawunga bajja nasula njala. Gy'obadde opambana ki we tukulindiridde wano? Kati mbaddeyo awo n'abasubukusukulu abagagga mbaddeyo waggulu eyo munda eyo gyanzigye mu nsiko eyo gyanzigye. Mbadde ndi ku lubimbi nga ndi kulima. Sofa kati wakakuba buloka mmeka? Kati ziriwo buloka 1,500. Olinawo kati? Nze ninawo kati ziri 1,500. Kati ettaka lye natemye njagala kulitabula then ndabe ekinaavaamu. So olina essuubi lya kukuba buloka mmeka osooka ozooki? Badde njagala 1,1 naye simanyi nti kinaasoboka. Lwaki ate? Anti esente. Ezakyolo kuba ndaba ettaka ly'ey'okkuba weeriri. Ettaka ery'okkuba liba lyetaaga kusombera ku mazzi okutema kuba okutema oliteme bulungi olikuŋŋaanye okutabulirako n'okufulumizaako kuba tosobola kiyimiriramu ng'olina okunoonya akawunga k'abaana. Kuba kati amufulumya afulumiza 13 era olunaku anyuka n'omutwalo gumu mu 10,000.
kati oba olina okuyiiya omulabe omuyita omuganda jangu onkwatemuuko najja kubenga naye wakuba ne mukikwasaganya mpola mpola. Omuntu anaakuba bulooka omutwalo gumu n'ekitundu aba yeetaaga ssente nga mmeka? Omutwalo enku n'abakuyambako. Anti kati enku n'abakuyambako nga obadde ozirina. Ngamba kati kangeze capital gwe kati ng'onaatandika okukuba bulooka zo ng'obaze nti njagala nfulumye ogumu n'ekitundu ogwo. Weetaagamu ssente nga mmeka mu nsawo? Kati nga capital wange giyinza obba emitwalo nga 5. Ng'ofunako n'enku? Enku nedda. Enku kaba kalamba. Ofuna kakadde. Obeerako n'enku n'enku n'ozibala. Naye gana 5 gaba gasaasaanya kuba yakola oti pangiraako ku musingi kola kino. Ate nga era situula butuuzi nti kasita nina 5 kambaleke bo bakole. Naawe oba olina okwenyigiramu. Gaggwaawo nga tokwasiza ne bakubuuza ssente ziriwa nga kyamazima toyinaako yadde n'olwago n'olwa 5. Naye bw'ogattako enku akakadde kaggwaawo. Oba olina abapanga 2 n'ozigwamu n'ogikuba ettaka kuno kungulu buli ludda balukubira nusu 9. Banneetaaga ezo. Era obimanyi kuba tebiggwaayo, tebiggwirayo ddala. Gwe nga toziina ku kakadde kati olinawo mmeka? Sirina yadde 10 era ky'obudola nga nkugambye nti ebiseera ebisinga bwenziweza nzitunda olw'okulemererwa. Otunda mbisi? Nga nemereddwa nga sizirina. Otandika n'essuubi weribula n'entunda anti ziri awo zoonooneka n'olaba omuntu n'omugamba mpa ssente nga tolina. Nga tolina n'omuyita gundi jangu ompe ssente ate akugula layisi kuba bakimanyi okoze ki olemereddwa. Nagamba nja kuwa bweziti. Lusi noganze nina lusi ne zifiira awo ate n'obiddamu nga bibuuse ebitundu. Kale atulaba ono mukyala bamuyita Irene Namatovu asangibwa Kasengejje. Tubakyaliddeko mu mbeera y'enteekateeka nga mujja mugiraba tugattira awamu ng'abakyala nti mulina olunaku lwammwe naye ate ekyennaku gwe toluliiko tolumanyi. Sibimanyi era sibitegeera. Leediyo ye yafa ati ali eno n'abaana be obulamu gye butambulira. Naye nja kwegomba okusisinkana ku taata lunaku lumu lwe ndiba nfunye ndowooza mwangu nnyayo tusobola okunyumya. Munyumya? Kwegamba taata si muzibu naaka. Omulaba eri abantu mwaniriza. Si muzibu eri kubeera mukwano gw'oli omwami. Mukwano gw'ennyonyi. Obuzibu bukyali wakati wammwe? Buzibu buli wakati waffe awo. Nti ngenda kujja ku nsonga yakulaba nga mbagatta. Lwaki okiwakanya? Onoobisobola. Waliwo yali abazzeemukko wakati nze agenda obbaasoose. Bannyina bajja mu kufiirwa taata we ne baŋŋamba komawo mu maka biki. Kale ekyaleeta obuzibu nti talina mpisa eri mukyala ate alina ebintu bya si ye mulungi atuukiridde naye nange sinze mulungi akoze eki. Naye mubamu byolekamu ng'omuntu omukulu n'ogamba nti kamino kambyerekereze so si kuddaawo buli kimu. Kitegedde zisooka tujja zikwatako olulala. Amanyi nze nja musisinkana naye tujja kwogera ebyaffe bya kisajja. Gwomanyi obufumbo emyaka gye mbumaze. Olimba n'okulimba. Lwaki nnimba? Kyogamba olina abaana bameka? Abaana gye bali bangi nze nzaala abaana bangi buli olukya. Mukama yeebale. Abaana nyina nabo kati bafuuse bangi. Kituufu. So kati ze nyina abaana bangi obufumbo mbuluddemu ebbanga so kati bwe tugenda osinkalira mwami munnange tunyumye ku nsonga ekola nga tuzaawo amaka ge ganywera omukyala mukozi. Ate lwaki neddu mukyala waati alekeko kugenda ebweru bakutwalira eyo. Ng'ate bwe mufunanga ŋŋaana era ŋŋenda. Bw'abaana nkuuma n'abaana bange. Wovune yebweru obugenzi. Ŋŋenda. Ate bw'abaana ŋŋamba munaye nja kukuuma n'abaana bo mikono gyange njirina sobola okwekolera. Gwe toliimu kagamba nti nedda. Bw'abaana mpa emirembe. Kikulu kya byonna nga ebintu biri bibiri okuteesa n'emirembe ne munno ng'omuwa ekitiibwa.
oba osobola okumanya nti kankole kino ne mubeerawo kuba ne bwogwa ku muvubuka ng'asula ku ttaka awo naye ng'amanyi nti ono ye mukazi wange naawe ng'omukazi omanyi nti ono ye bba wange mubeerawo ne mutambuza obulamu naye wabaawo oli nga takumanyi takubalaamu magezi kutwalanga kirabye omwami wo omwagala nnyo just obulamu ako kakeya ako kofa ako kakeya mukalabe baganda bange kafa omukyalo ono so tugenda kuba nga tukoma wano olwaleero olw'enteekateeka nga weefaananye tujja kwongera okufuna emboozi y'omukyalo naye ekikulu kyendabyemu kati ngenda ate wano okusabira ddala mikwano gyange tuyinza okubaako embeera gye tukwataganamu awo ne tugamba nti oba tufuneyo omukyalo n'akasente akaaba abamuyambako n'otandikirawo obulamu n'aba neeyanziza era nasanyuka munnange kubanga nze bwensooka nenjogera ne taata ne babeere waka waabwe wano ne tubasanga bali babiri taata atudde wano wentudde omukyala atudde wano n'abaana bali basanyufu ate ne tubeera nga kwegamba afunyeyoko ku kapita ayongera mu mirimu gye gyakola ndabira ddala nga ate awo tulina engeri gye tuba tukyusizaamu obulamu nologa nti sijja kutuula nina abaana ate nina okulya kangende nkole n'okola ebyamaka tebiggwa ku lujja kale tugenda kuba nga tukoma wano baganda baffe tujja beeyongeza mu programu zaffe ez'enjawulo omukyalo ono wanaabeerawo embeera yonna nga Katonda asobosezza lwaki nedda ffe tujja kukomawo gy'ali wanaaba tewali mbeera tumusabire ate yeeyongereyo n'obulamu bwe bufunemu kyayagala bukyuke abaana bakule bamusanyuse basanyuke n'omwami baddemu bakwatagane so nze lujja programu wetu weetambudde abakyala bali ku mimwa gy'abantu abakyala mufuuse ensonga abakyala mwagala mwenkanonkano naye ngamba nti nammwe abakyala abasituseemu mujjuke nti wakyali abakyala abali wansi ate nga beetaaga okuyamba kumuyambe bakyala bannammwe ate nabo babeere nga basituka Katonda batukuumire tukwatagane nate mu programu eddako amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku site yaabwe Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko kituufu kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja Biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero so ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira kikwagenda ogiteeka nsobola determininga n'engamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4 sooka otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda okufuna mu Biodigester eno gye mumukoledde kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno Biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so Biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nalwekityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo muddo kisoboka newe bwe yagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2
fuuti 2 kweno level kutuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli